mark. Now this time, Muhoozi Kainerugaba, who is also the head of Uganda's military, said that he wants to behead Uganda's opposition leader. Now, on a post on social media platform X, Kainerugaba had said that his father was the only person protecting opposition leader Bobi Wine from him, otherwise he would cut off his head. Now, responding to Kainerugaba's threat, Bobi Wine, who finished second to Museveni in the 2021 presidential election, said he did not take the threat lightly, adding that there had been several previous attempts on his life. To this, Kainerugaba had responded asking the opposition leader Bobi Wine to repay the money he was loaned, suggesting the government had previously bought him off to undermine opposition. Now, Muhoozi Kainerugaba has been the head of Uganda's military since 2024. He is widely seen as his father, President Yoweri Museveni's successor. Kainerugaba is also accused of sponsoring violence and abusing critics in Uganda. A popular keyboard warrior in Uganda, Kainerugaba is known to routinely make inflammatory posts on social media platforms, which he sometimes says are meant ironically. Late last year, he posted 2 comments on social media where he threatened to capture Khartoum in Sudan with the support of US President-elect Donald Trump. This led Sudan to reportedly demand an official apology from Uganda over the offensive and dangerous comments made by the military chief. The posts were later deleted. Earlier, he also threatened to expel the US envoy to the country if he did not apologize. It was not clear why Kainerugaba issued the ultimatum to the US ambassador in October of 2024. In 2022, the Ugandan military chief stoked tensions after he threatened to invade neighboring Kenya, adding that it would take his army only 2 weeks to capture the capital, Nairobi. Apologizing later, he said that the comments about Kenya were made in jest. His comments led his father, the Ugandan president, to also formally apologize to Kenya for the tweets. Now, President Yoweri Museveni also said that his son would stay off X, then known as Twitter. The government has not yet commented on Kainerugaba's latest post threatening opposition leader Bobi Wine. However, it has also remained cautious and has distanced itself time and again from Kainerugaba's controversial statements. The Ugandan government had previously said that the military head's social media posts should be understood as casual comments and not taken seriously or as reflecting government policy. The Ugandan government has repeatedly been accused by human rights groups of suppression, silencing the opposition, torture and arbitrary detentions. So far, President Museveni has called these allegations a farce. But now, with his son and the military chief openly threatening to behead the opposition leader, how will the Ugandan president counter this charge? Yes, nkwanirizaako nnyo kutegeeza nti okyali ku mayengo ga Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza bw'atanaba kuba ng'otwegattako kkira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi otufollowinga. Kakati nno ensonga zikaaye ennamusa etuuse ku nnyooga era wenjogerera General Muhoozi Kainerugaba ebimu ku byamugazzaawo omukutu gwe ogwa Twitter tugambe nti nno ze zimu ku zino ensonga gwe obadde tonnakitegeera. Oluvannyuma lw'okutwitinga ku mukutu gwe ogwa Twitter n'alangirira nga waasogenda nga we yandibadde yaggyako dda Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe naye ate kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakyamusibye. Kati ey'ensonga etambudde eri ku international media zigenda gidiscussingako kubanga ye Kyagulanyi we yali amuddamu nga amuwa feedback yagamba nti so akitwalanga kintu ekiri awo ekitonotono I cannot take it as a slight thing, ekintu ekiri awo kitalina muwendo olw'ensonga nti no eno regimu ezze etigumbula abantu bangi nnyo nga ne gye buvuddeko batigumbudde Ahmed Sseggirinya nga ye waagamba agamba nti nno ye takitwala nga kiri slight atwala eno ensonga nga ensonga eri heavy agitwala nga genuine issue ku bulamu bwe kubanga ye akimanyi bulungi ligimu eno kyesobola okukola gwe omukwano gwange ali yampuliriza. Kakati tulabyeko awo omukutu ogumu oguli international eri mawanga ageebunaayira nga bagezaako discussinga ku nsonga eno eya General Muhoozi Kainerugaba newankubadde bavuddeyo
ne bamuwolereza abamu ku bakulu wano mu Uganda okusobola okulaba ng'ensonga eyo bagijjawo nga tebeera ku international level, naye ensonga yabadde already yatambudde dda. Kyani bakaluubirizaamu okujeekajeekawo bye baagala okutondawo okubuzaabuza kubanga it's too late. Abamu bagamba ze zimu ku nsonga ezaaleetedde General Muhoozi Kainerugaba abakulu okumuwa order okusobola okulaba nga ablockinga nga aggalawo adireetinga akawunti ye eya Twitter gwe mukwano gwange aleeya ampuliriza. Ngenda kuba mbikuwa nkulaga abakulu engeri gye bavuddeyo omuwolereza naye ng'olwedde ensonga yabadde yatambudde dda gwe mukwano gwange aleeya ampuliriza. Kaakati munnange ensonga zeezo zirinya enkandaggo era mugende mu maaso n'okusabira General Muhoozi Kainerugaba yandibanga ebibye si birungi gwe mukwano gwange aleeyo ampuliriza. Ensonga ziyingiddemu kati efuuse international matter. Ensonga erimu ekuggyako opposition leader omutwe, ensonga eba ndala nnyo gwe mukwano gwange aleeyo ampuliriza. Kutegeeza nti nno oli ku Yugi Updates TV kuwadde osinza okuba ng'otuwuliriza gw'atanaba tweyungako kirira wansi naawe oyagala otwegattako waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kuba otwegattako ddala bulungi. Mbaagala nnyo. Weeraba.